Jacqueline Mukangonga ow'emyaka 46 yawunikiriza abatuuze ku kyalo Bukoka mu ggombolola y'e Buleera mu disitulikiti y'Emityana oluvannyuma lwa bba Francisco Bossa okumuligita emigoba nte egibuzeeko katono okumuserengesa e Kalannamo. Bino byonna byatuusewo ku lunaku olwokutaano olwa wiiki ewedde. Ono agamba nti yabadde ne bakazi banne bana nga bakuŋŋaanyidde ewa munnaabwe bali mu kaseera kaabwe ka ddembe. Bba Francisco Bossa we yamusanze n'amusaba badde eka. Twali kwa mukwano wange witwa Mama Boy yali awo Kayinja. Bwe dusanze turi abakazi bana dutudde. Arangamba ajangu tugende waka. Ndimita nimuka. Nga batambuddeko wano na wali, Bossa yatandika okuva mu mbeera n'atanula okumuwumiza gakonde nga kw'otadde n'okumusindika. Olwago wansi ono n'amutuulako n'akuba okutuusa lwe yecca. Kyokka n'amulekawo ne yeddira eka. Tumaze kubuuka ennyumba wali ayita mfata aransindika. Anyingwa hejuru arankuba ningatone nambaye nzisura arankuba ageza warandeka. Mukangonga ng'avudde wano yasalawo adde eka. Kyokka yasanga omwami wa muggalidde ebweru. N'akonkona n'agaana okumuggulira era yasula ku lubalaza. Tubulawo ku lubalaza ndasirika aliyugalirana. Maze tanesuwa ngoja kujja nyiri nyumba aragamba Bossa ati Bossa kurwacyo tugulira mukazi ngoja kumugururira. Yaganye kuguraho ndagenda njya kwibaka ku rubaraza aho kuwitwa rasita ngaho. Eyo Matumbi budde yayagala ayingire mu nnyumba naddamu butakonkone kabite wa muggulire kyokka ku mulundi guno nakkiriza. Ubwo gye sawa ndi nkoko erimaze kukokolima ndagamba ndohoza umwenge wamuguyemo reka ngende mugamba nyugurure nibake ndumva nagara kwibaka inca nje kwikorera ndamukonkona yuguraho burungi. Olwamukubako eriso ne yeekanga ng'alaba kabite waaliko ebisago bw'atyo n'amubuuza ogubadde. Hano ku Kajeri arabona ko wabadde ki nesesaho nikonye igihe wamuba umaze kunkwa ndimo nkuduka kunyenda. Mukangonga yamuddamu nga bwe yafunye ebisago bino nga ye kennyini amukuba. Wabula ye omwami n'akalambira nti mukyala we yabadde ava mu bwenzi. Bukabuvuye mu bwenzi bwo gubuzisa ruli ndetse narinde hano nibatsana nguvuye mu bwenzi bwo kangamba icyo. Mbwa amangu ago n'amugwa mu bulago n'amutuga nga wamuwumiza gakonde. Aramfataraniga ankuba ibikonde ageze aho akaba hari umuguri wali. Kyokka kyo tekyamumalira n'abaka omuggo n'atandika okumukuba buli waasanze nga n'omutwe mwagutwalidde kusa n'amagulu gagamba nti amagumba yagaasayasizza. Arawunkuba mu mutwe ariko mbuzindura arawunkuba ariko mbuzindura teri nawe kuvuga ngasanyuwe amaririje aragenda kuba amaguru arayacoca amagumba yona arayasa yona. Wano balirwana be bamudduukirira okumutaasa kyokka n'agamba nti ssente zimujjanjaba zaamubula n'atuuka n'okutunda akabizi ke yabadde nako kyokka era ne zigana okumala okumutwala mu ddwaliro nga nakati akyali waka apookya. Sente z'abasahu zambuze gati nari mfite akabizi aho ngaho gati ni barakagura sente ntacyo zikoze kubera ko unyungaragara sente undi wantunze bose baragara sente kandi nanjye ibyo kurya nukunyambuka tibu yanjye nta kintu ndina none ngira ngo mu nyambe ko. Atutegezeza nga bba wali omutamivu Kaseggo nga buli lwasuula omwenge mu ttama ye kwatuukira n'atimpula. Kandi iki gisajja nje cyansobera nigishobora uko mbese kigenda gikabera iyo nje simanya cyure sawa mwenda sawa munana aho kijya kigenda nk'abandi basajja wenda nguvuge ati sawa tandika ngende waka isaha ze mwenda 10. Okusinzira ku ssentebe w'ekitundu kino ate nga yasuza Mukangonga omukyalo ono Namwandu era nga yajuna mujuna okumusuza oluvannyuma lwa bbo okumufaako kyokka nga naye olwamuwa akayumba n'awasa. Mukyalo ono namuwa nnyumba ye yabwereere nga amaze okufiirwa bbaawe ne muganga omuzira kisale mbwa akamuyambe kabeere wange naye entalo zange mbadde ngera nzifuluyi nga nzigoberera. Abatuuze bagamba nti munnaabwe ali mu nnyumba yekka avunda nga basaba bazira kisa bamusuula omukono asobole okufuna obujjanjabi. Yafuna omusajja bakubagana buli lunaku nga bakubugembwa tibeewuyawula barwana beddamu barwana beddamu. Omukazi ali mu kuvundira mu nnyumba tusaba buli alina kaalina tuyambe omukyalo kuba embeera gy'alimu si nnungi yabadde maama yabadde taata. Rachel Kawala omwogezi wa poliisi mu Wamala Region ku lukomo lw'essimu atutegeeza ng'omutemu ono bwe yamaze dde okukwatibwa era n'aggalirwa. Obutabangukomaka bulijjo buleka abantu bangi mu kunyigirizibwa nga n'abamu batuuka n'okufiirwa obulamu bwabwe. Pooti y'omusango guno twagiregisteringa nga lumu omwezi guno nga we twogerera fayiro twagiweereza ew'omuwaabi wa gavumenti ateekeko